Okwekalakasa mu kibuga Kampala amaduuka agasinga tegaguddeewo. Ebya Charles Peter Mayiga byongedde okubeera nga byonooneka oluvannyuma lw'okusitula omulangira Katikiro n'amugya mu ntebe yabadde atudde n'amutuuza ewalala. Ebibuuzo bingi eri bannayuganda bye beebuuza ku kikolwa Charles Peter Mayiga mukuumaddamula kye yakoze. Oboolyawo ebibuuzo bingi ansa ntono. Omukulu amanyiddwa nga Teacher Lumbuye ayina obubaka eri Katikiro ne bannayuganda ku kikolwa kya Charles Peter Mayiga mukuumaddamula kye yakoze. Oboolyawo asuubira okubeera kabaka addako owa Buganda. Mu ngeri y'emu Munnayuganda munnange, olunaku olwajjo nakutegeezeza nti retired Kano Kizza Besigye ali mu kutalaaga bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, wabula ne wano okusinziira ku kyendaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yeebagazze maapu bwaguuga. Bajjajja bakindaga nti ssaawa yonna niye agenda kulonkinga essasi mu kyemba, oboolyawo asobole okubeera nga addamu okuloodinga, oboolyawo okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Abasuubuzi oboolyawo nabo beekumyemu ogutaaka, byonna tubirina. Njagala kutegeeza nti ebituli biyitiridde mu Bwakabaka bwa Buganda. Oboolyawo abantu bangi abatandise okuba nga batunuulira Charles Peter Mayiga oboolyawo ng'omuntu alina direction enkyamu gy'atwalamu Obwakabaka bwa Buganda. Byonna tugenda kuba nga tubitunuulira. Nzikiriza nkubuuzeeko Munnayuganda munnange nti wasuze otya, osiibyeyo otya okusinziira mu bitundu by'ensi yonna, buli omu gy'osinziira okuba nga ogoberera omukutu guno. Yenze Sajjime abeera okuba nga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Nate njagala kubasaba wa vidiyo yaffe like muganda wange. Mu ngeri y'emu genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga we guba nga gwe mulundi gwo gw'osoose okuba ng'olaba channel eno. Wabula nkusaba wa vidiyo yaffe like, kubanga buli wogiwa like kigiyambako okuddukira ku speed ya yiriyiri so that n'omuntu omulala agiraba. Njagala kutandikirawo, mpuliriza. Njagala kutandika ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwajjo nakutegeezezzaako nti retired Colonel Kifeefe Kizza Besigye ali mu kutalaaga bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Wabula mu kutalaaga kuno yakoze statement oboolyawo, statement gye nalowoozezza nti nga we bali mu mwegatto oba mu kwegatta oguyitibwa oba gwe baatuuma United Forces of Change, guno nga gwali gugendereddemu okugatta amaanyi okulaba ng'oboolyawo beegatta basiguukulule General Yoweri Kaguta Museveni. Ampuliriza, owulira ebigambo bya retired Kano Kizza Besigye, owulira ng'ava ku nnono y'omukago guno, alinga ava ku nnono ey'omukago guno okusinziira ku bigambo bye yayogedde bwe yategeezezza nti eggwanga lyetaaga omuntu ali siriyasi. Eggwanga lyetaaga omuntu ali siriyasi, so si kubeera ng'ogenda nga bweru wa ggwanga. Eggwanga lyetaaga muntu ng'ali siriyasi. Bino nno byawerekereddwa ebigambo bya Munyagwa Mugaati gwa Bata bwe yavuddeyo n'ategeeza nti mu ggwanga Uganda opposition leader yekka asobola General Museveni ye mukulu amanyiddwa nga retired Colonel Kifeefe Kizza Besigye. Ampuliriza, bwegenza okukya enkya y'olunaku olwaleero nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aggyeeyo maapu ennene, ng'aggyeeyo maapu ennene. Maapu eno eriko omutwe ogugamba nti sub-region in Uganda. Kakati ampuliriza, wenkugambira nti bajjajja bakindaga anytime from now Robert Kyagulanyi Ssentamu watonyera mu ggwanga Uganda twandiraba nga atandise okuddamu oboolyawo okutambula n'okwetoloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ssaawa yonna. Nga bw'olabaawo ng'ali ne David Lewis Rubongoya n'omukuba nnamateeka b'ekibiina baleyinga strategies oboolyawo ezigenda okubeera nga waawe tutandikira, waawe tugenda okubeera nga tuva, era biki bye tugenda okukola, bitundu ki bye tugenda okuyitamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu kalimagezi agezaako okubasongera engalo ziraba ne peeni mu ngalo. Abagamba oboolyawo tugenda kubeera nga tutandikira wano twongere okulaga abasajja bano nti tetuli ba muniino era tetuli ba muzannyo. Njagala kubeera ng'ensonga ngivaako era nga sinnaba kuba nga ngivaako. Njagala ombulire Munnayuganda, gwolooza United Forces of Change abasajja bali bakyagiriko, kubanga
Bobi Wine agezezzaako okulaba ng'oboolyawo abasajja abagatta okubanga basigukula mwami Museveni eimu yaabwe yakujja Museveni mu buyinza oba baagala kukakkanya maanyi ga Kyagulanyi. Era waliwo eyaŋŋambye nti okujja kwa Besigye ku kitebe kya NUP naye yali ataapinga ku masannyalaze oboolyawo agasobola okuba nga gamutambuza mu kiseera kino. And indeed nyinza okukkiriziganya naawe. Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngivaako munnayuganda munnange. Mu ngeri y'emu njagala kutegeezaako nti tuddeko mu lubiri olw'Emmengo muganda wange. Olunaku olwajjo wabaddeyo emisinde egya Kabaka's birthday run era nga kwegamba ebigendererwa ne ssente ezabadde zisonderwa zigenda oboolyawo okuyambako oboolyawo mu bintu eby'enjawulo. Naye ng'ekisinga obukulu emisinde gino gigendereddwamu okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Era nga bagamba okusinziira ku mpologoma ya Buganda ti by 2030 baagala akawuka kano kabe nga bakalinnye ku nfeete. Wabula waliwo ebyatambudde olunaku olwajjo. Ebyatambudde bye njagala tube nga tuyitamu munnayuganda era ngoberera gy'osinziira. Njagala tutandikire wano. Olunaku olwajjo waliwo vidiyo eyafulumye. Vidiyo eyo yabadde ya Katikiro oboolyawo ku mukolo ogwo nga kiraga nti Katikiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga yakutte omulangira amanyiddwa nga Semakookiro. Mpuliriza, Semakookiro ye mulangira oboolyawo gwe tusuubira nti yayinza okuddira empologoma ya Buganda mu bigere. N'amukwata n'amugya mu ntebe mwe yabadde atudde n'amussa mu ntebe endala. Ekikolwa kino bannayuganda bakitunuulidde mu ndaba, buli omu n'akitegeera mu ndaba eyiyeera ey'enjawulo. Wabula kino kirabika ng'ekyabadde oboolyawo okukakkanya. Bwe twalabye ye Nnaalinya ng'azze n'abaloga. Bwe yazze yatuuse ono n'amukwata bukwasi ku ttama. Ekikolwa ekyo nakyo kyanyiizizza bannayuganda. Kwegamba nga balinga abatamulaba, abalinga abatamulinaamu ssuubi, kwegamba nga balaga nti oboolyawo si nnyo. Njagala tulabe ekikolwa kino ekyayombeza bannayuganda. Maaso awo nina Ticha Lumbuye nga nnyonnyola ebintu bino. Njagala oboolyawo tulabe akatambi kano okusobola okulaga ki ky'otaasobodde kugoberera ne ky'otaasobodde kulaba. Bannayuganda abali concerned bampeereza amaloboozi okuŋŋamba ku nsonga eno njogereko. Katulabe ekyavuddeko embereberye. Katikiro agenda okwaniriza omugenyi waffe omukulu Ssaabasajja Kabaka yasiimye Nnaalinya Lubuga atuuse. Nnaalinya Lubuga Agnes Nabaloga atuuse ayaniriziddwa era amututte mu kifo we tugenda okutandikira enteekateeka zonna. Ssaabasajja yasiimye Patrick Sembajjo Ssenkulu wa BDS Terefayina eyaffe. Twaniriza obukungu Albert Kasozi Ssenkulu wa Buganda Heritage and Tourism Board. Twaniriza obukungu Simon Kabogoza Ssenkulu wa BLB. Mu ngeri y'enjawulo twanirize Vice President Excellence retired. Okay, ako ke katambi. Munnayuganda byonna nga bigenda mu maaso. Ticha Kajubi Lumbuye alina obubaka oboolyawo
bwayagala okututeerawo awo katusooke nabwo tubuveemu then tujje oba oliawo tuwongere programu nga bwetambula. Tukimanyi bulungi nnyo nti Omulangira Richard Ssemakookiro waba atudde entebe ya kitalo abalina okutuula. Naye omukulu ono mu kuswaza empologomento kyakoze mwenna temwakirabye. Kankibalage ensi etegeere nti bano abasajja okuli David Wasajja okuli Mayiga n'okuli eyeeyita Omumbejja oba Lubuga wa Kabaka Agnes Naabaluga kyebakoze nga kikyamu n'ositula empologoma ya Buganda n'ogituuze wasembayo ento ng'ate weetudde tena kuseetuka. Mulabe bulungi nnyo abo kimuteetegereza. Kikyalumbuye obulamu bugamba ki kansubire oli bulungi akantu kano saakategedde lwaki ono omwana bamugye mu ntebe ye ne bateekawo guno omuzingiriisa omwana Mayiga ng'agoba omwana oyo ate n'oli bw'abadde ajja okumuwaaki haaga amukutte bukwasi ku ttama. Njagala okumanya kiki kino gwe Kakensa waffe tubadde tusaba otubuulireko kitegeeza ki akantu ako kategeeza ki? Akantu ako kategeeza ki? Kankabaddize mukategeere bulungi nnyo. Kankabaddize mukategeere bulungi nnyo. Mulyoke mutegeera abasajja bano n'abakazi oluko olunene lwe balina. Tosobola kuddira empologomento ng'etudde mu bigere bya kitaye waayo wadde taliiwo. N'omusitula n'omugjawo n'oteekawo enkwezenge ya David Wasajja n'oteekawo ne yeeyita Ssengaawo. Kino kikyamu. Kati akamanyiro kasusse. Mwetegereza akatambi kano. Nage video etandise. Ambaki. Kansubire oli bulungi. Akantu kano saakategedde. Ne bamujja mu ntebe ya kitaawe adayina okutuula. Saakategedde. Lwaki ono omwana bamugye mu ntebe ye ne bateeka Mayiga kennyini n'amusongera. Osongera otya mu Mulangira n'omusongera avuga oteekawo enkwezenge. Ate bw'abadde ajja n'ateekawo n'enkwezenge. Haaga amukutte bukwasi ku ttama. Njagala okumanya kiki kino gwe Kakensa waffe tubadde tusaba otubuulireko kitegeeza ki akantu ako kategeeza ki? Tetujja kalwako lw'ensonga nti information tulina nnyingi nnyo. Abalina amatu abasajja ba Kabaka abazaana mwenna ensonga muzeetegereze bulungi nnyo. Njala kubaza omuntu akutte omulimu ogwo lw'ensonga mbala bingi nnyo ku mutwe byesobola kukola. Naye kino kibawa ekifaananyi kiki ekigenda mu maaso mu Buganda naki kye bategeka. Kibawa ekifaananyi naki kye bategeka. Tosobola kuddira mpologoma nto ng'etudde mu kifo oba mu bigere bya kitaye waayo n'ogijjamu nga gwe omukopi osonga busonzi genda otuula eri gwe Mayiga olagire Ssemakookiro agenda atuula eri. Kubanga oleese Omulangira w'ettoola Puuli ajja atuule mu kifo kya kitaye woono. Okuswaza okusinga wano bagenda kusanga wa. Oyo ye Teacher Kajubi Dumbuye. Ebimu ku bintu byasisobola kubuusa maaso ku Fred Kajubi Lumbuye kwe kubeera nga Bannayuganda baali tebannaba na kulowooza n'Abaganda ku bintu ebitatambula bulungi mu Bwakabaka bwa Buganda nga Kajubi Lumbuye ebintu bino abyogerako. I respect you brother. Nkuwa ekitiibwa ku nsonga eyo. Bingi bye watulaga bye twali tutannaba kuba mu tooki na kusaako gaalubindi oba oliawo kulengera wala. Naye byonna nga bigenda maaso oba oliawo njagala tutunuulira akatambi kano. Najja ne mbagamba nti Obwakabaka bwa Buganda mpola mpola buluuzinga. Abantu babujjamu obwesige mpola
bw'otunulya ennamba y'abantu eyadduse olunaku olwajjo si eyali omulundi guli. Yes, bano abantu babadde batono mukko. Naye waliwo ebigambo bino nabyo njagala tubifune. Najja wano ne mbagamba eno story ndowooza nagikoze olunaku lwabadde kwosa ggulo lwali lwa 6 ne mbagamba nti bano abakulu abali mu Bwakabaka wano bano baminisita simanya bikoze bitya Katikiro bava ku mubala gw'okubeera ng'oba oli awo bayimusa Obwakabaka bugende waggulu nga bwe bagamba buzza ku ntikko bakola nsimbi badda mukola nsimbi. Njagala tutunulira akatambi kano oba oli awo kinakwongera oba oli awo kumanya wa gye tulaga. Sebo mukulu mujebaleko kale munnange naawe jebaleko kale sebo emisinde gy'Obwakabaka egy'ensangi zino ogiraba otya olina ky'ogyogerako? Ate gy'Akabaka emisinde tegikyali gy'Akabaka otyo ekyamazima bano batya buti kutugamba emisinde gya Mayiga tugende ku misinde gya Mayiga tudduke. Naye nze nalinga nziruka naye kati emirundi ng'esatu sikyadduka wadde ne munkuuka sikyagenda kuba ekigendererwa nze kyakola ki kyambula. Tulinga abakuŋŋaanya sente zaffe era tutwalire bali abalyaz'amaanyi balye sente zaabwe. Kati n'olwekyo nze nabivaako njagala Mayiga akuŋŋaanye famire ye Medinsereka akuŋŋaanye famire ze Abamukiiri bonna nga bwe bali awo ku CBS bwe bawagira ebyabalyaz'amaanyi. Yona Mayiga ng'akyazizza Mpuuga akyazizza ne Sseggona batudde wali abakuutira akadingiri mu Buganda. Ekyamazima abasajja bali mu kutulyaz'amaanyi buli kaseera. Gwe sooka weebuuze emisinde gye tudduka buli kaseera n'okutugujiza emijoozi nga Kabaka taliiwo sente ze bakuŋŋaanya ziraga wa? obufunze tulinga abaddukira Mayiga bali balinamu akakodyo kaabwe nti baagala babeere nga buli kaseera batukozesa ebyo ebintu nga Kabaka taliiwo. Tujje tumanyire nti Kabaka buli mukolo gwa Buganda Kabaka takola ki tabeerawo. Era kikkaatirize kiri nti Kabaka tukyamulina. Ekyamazima singa tuwadde tukyamulina kiki ekimugaana okujjanga naggulawo emisinde nga buli muntu yenna aba azze yeesunze alabe ku Kabaka we. Abamu tuba tetugenze nakudduka tuba tugenze kulaba ku Kabaka. Kati bw'aba taliiwo kiki taliiyo kiki ekitutwala. Era batugamba mujje Kabaka yagenda okugiggulawo. Bwe tuba mu nkuuka nti mujje Kabaka aggulewo omwaka tumaliriza tetumulabyeko. Ng'omutesitesi bw'abanga atesitesi ekivulu abayimbi ne batajja obutebe tebabukuba wano bulijjo ne babumenya. Era tasigaze. Kati ne CBS etwerinde baliddamu okubiranga nti Kabaka agenda kubaayo n'atajja nga twasasudde. Balina tuddiza sente zaffe oba si kyo obutebe tujja bwonoona. Kaakati n'ebyo nga tonnamaliriza. Kalowoozo kikoowa Abannayuganda abakyagenda mu misinde nga Kabaka taliimu. Anti kati abantu bonna ate tebasobola kutegeera ekyo ky'ogamba naye bajja bizuula luvannyuma nnyo. Oba tosobola kuwakanira mukazi nti atalina lubuto kuba lweyongera mu maaso. Nabino ebya Buganda byeyongera mu maaso. Buli muntu kijja mukwata ku mwana yatugamba nti mujja kiwulira. Mujja kiwulira. Sebo tweyanziza. Bali kusiima taata. Okay, ako ke katambi nzikiriza muganda wange nsobole okubeera nga nkwongerayo mbigambo ebirala nga bwe bitambula. Nzikiriza tuyingire mu kibuga Kampala oba oli awo tubeeko bye tutunuulira. Nga bwe nakugambye nti amaduuka agasinga obungi mu Kampala gaggaddwawo era ng'ebimu ku nsonga lwaki amaduuka gano gaggaddwawo ye bbeeyi y'ebintu oba oli awo eyeekanamye eri abasuubuzi. Abasuubuzi nabo beetemyemu ebiwayi. Mpuliriza, twasooka ne tulaba akatambi akasooka akakasiita beemulugunya ku Bachina n'engeri gye basuubulamu ebintu byabwe. Njagala tusooke tulaba akatambi kakasiita. Kasiita eno yeekulira abasuubuzi wabula ng'ate ebibinja bino ebibiri byetemyemu. Njagala oba oli awo tusooke tulabe olwali ennaku z'omwezi 8 abasuubuzi baalangirira okubeera nga bagenda kwekalakasa olw'ebintu ebyekanamye olw'ebbeeyi yaabyo. Mpuliriza, baatuuka n'okugamba nti oba oli awo ng'ennaku z'omwezi 8 nga tezinnatuuka Bannayuganda muggule ebintu ebiwerako okakasa nti olunaku olwo lunaatuuka terugenda kubeera nga lubakosa. Katusooke tulaba abakasiita then tujje ne kino ekiwayi ekirala okusobola okutegeera ensonga nga bwe zitambula nga tuzirambise bulungi. Basebo ne bannyabo Amini atasoma bwe yali agenda ebyenfuna yabikwasa baddugavu
abayivu ba PhD ebyenfuna babikutte babikwasa mu China. Ani ayinza okukkiriza embeera eno? How do you do this? Economy gy'osanze mikano gy'abaddugavu ogikutte mu mikono gy'Abachina ng'olaba. No, tetugenda kukkiriza n'akatono. Twagala batutwale na mpingo okutukkirizisa kino. Ogende nga wayavuwala ng'ensi etegedde nti olwatta omwami nalumanya n'okolawo ki. N'olwekyo ekitugaanyi kitono nnyo okulangirira abantu baffe okubeera nga bavayo beekyange. Lukiiko lwa Naamu kino nkyogera na mpola era ekirungi nkyogedde na mu lulimi Luganda nti twali badde tuvulayo n'ekyamaanyi era kijja anytime ng'olukiiko luwedde tetuli bamativu nga mutugoba mu mirimu. So twabadde tuli awo olw'okuba mu mingoye enkadde mulimu bujiini ne buno obupale obwa kaki bwe twambala obutuweereza ekiseera kino. Abantu ab'ejjiini bali wano ab'engoye enkadde mumanye ekiriyo baluzinze interest. Omuchina gwe baprotectinga 75% ku mivumbo olwaleero abantu gye babadde basuubula yagitutte. Chairman waabwe wali wanagenda kubabuulira. N'olwekyo n'interest y'abamivumba nabyo n'ogirekera ate abagwira Abachina nayo bagigobemu. Yazikola jjiini, yatugobye mu mivumba, yatugobye mu ngoye empya, yatugobye mu nsonga zonna ffe tukole ki? Bannansi mwenna abakyali eyo nga mwebase mukimanye nti olumala bino byonna bazzaako sekitayo. Omuchina ne mwalaleta kamashini nga keetooloola ajja kulimba nti essaawa nzikola, alimbe nti amasimu ngakola, alimbe nti obugaali mbukola, alimbe nti empale nzikola. Buli kyanaagamba nti akola bagenda kiteekako omusolo bakitugobemu twebase. N'olwekyo twagala okulabula ne sekerabula gavumenti yaffe nti tetutudde byonna ebikola tulaba ne kati bakrossinze borders. They are crossing the red line. Tetugenda kwabuwalira mu nsi yaffe nga tulaba at the expense of Omuchina afulumya obupale obubalirwa ku ngalo n'agobesa abantu bonna. Okay, abo be bakasiita nga bo teke yaabwe ku nsonga y'emisolo egirinnye. Kyokka ate waliwo ab'ekiwayi ekirala ekyafuta. Bano bo balangirira ennaku z'omwezi 8 lwe lunaku olwaleero. Njagala tusooke nabo tuwulire ku bigambo byabwe. Then tuyina omusasi waffe ayina oboolyawo ebisingako ku nsonga eno. Njagala tusooke tuwulire abafuta bo bagamba ki, then tujje tunulye ensonga. Amanya gange nze John Kabanda ndi president wa Federation of Uganda Traders Association zifuta nga ndi musajja musuubuzi. Basuubuzi bannange olunaku olwaleero tuzze okwogera ku bigenda biyitiŋŋana ku ddeeti y'ennaku z'omwezi nga 8 nti abasuubuzi baatudde wansi ne basalawo ne bagamba ekimala kimala bagenda kuggala amaduuka gaabwe okwetooloola eggwanga lyonna. Tewali kulonzalonza, ffenna tukkiriza nti kano akaseera kakwenunula n'okwerekereza nakyo kigwanidde nti ebbanga lyonna tuzze twogera ne mukama waffe Mwami Commissioner General twagawudu agatuwadde twogedde naye tewavaayo mawulire malungi. Abantu bakwatibwa ku nsonga ya ifrisi buli lunaku, emaduuka g'abantu gasibwa, abantu babakuba fayini ezitatadde. So mu mbeera efaanana bwetyo kano ke kaseera tuveeyo twogere eddoboozi gavumenti lye tusuubira nti lyewulira. Basuubuzi bannange bangi mwogedde ku yidi etuuse, yidi nnungi naye tubasaba mugezeeko okugula ebintu ng'obudde bukyali. Mugule emmere mugiteeke ewaka, mugule engoye muziteeke ewaka ng'ennaku z'omwezi tezinnawera nga 8 kubanga kwolwo lunaku okulaga obutali mubativu tugenda kubulaga nga tuli bakkakkamu nga tuli waka waffe amaduuka nga tetugagudde. Omuntu yenna n'avaayo n'abadaivatinga ajja kuba atumiddwa butumwa era ajja kuba azze mu mbeera y'okutulemesa. Tubasaba buli muntu yenna kwolwo lunaku otegeere nti olunaku tutandika ku olwo si lwakkola. Tugenda ku wiiki emu gavumenti ejja kuba emaze okuwulira biki
bye tugamba ng'emaze okugyawo enkola zonna ezimanya amateeka zitaddewo ku busuubuzi. Okay, abo be bafuta oba oliawo nga bannyonnyola ensonga nga bwe zaalina okubeera akatambi ako kamabega nga koogera ku lunaku olwaleero. Kyokka ampuliriza ebigambo bino byonna biva ku ki? Njagala oba oliawo osobole okutegeera ensonga eno weeva oba oliawo weeva na wajeeraga byatandika bitya. Tulina omusasi waffe amanyiddwa nga Muganzi Rogers Francis ali mu field akatuwe oba oliawo ebisingako ku mboozi eno nga tusamalayizingira ffenna okugenda mu maaso n'okuba nga tutegeera ki ekituufu ekyavaako emberebeze eno. Kati embeera nga bweyimiridde mu Kampala, aba New Generation Traders bagamba abasuubuzi baggalewo ng'ennaku z'omwezi 8 April olunaku olwaleero, era mu ekyo amaduuka agamu maggale. Naye ebibiina ebibiri biri mu kkubagana mpawa kasiita Kampala State Traders Association ne New Generation Traders. Omwogezi wa kasiita Isa Sekitto ye yagambye nti bo abakasiita ebyokalakasa tebabimanyiiko, oba kyagenda mu maaso n'okuteesa ne gavumenti nga bayita mu bitongole nga basinkana ebitongole nga URA, Ministry ya Trade and Industry n'okusinkana pulezidenti nga bagamba abasuubuzi balinde okukalakasa paka ennaku z'omwezi nga 16 kye banaaba batuuseeko mu kukkaanya. Naye ng'ensonga ezireetawo akavuyo konna ak'okuggala amaduuka oba okwekalakasa okwo, abasuubuzi bagamba ifuliizi, omusolo gwa ifuliizi URA gwe yaleeta abasuubuzi gubakaluubiriza ate era gubamenya ate gubalemye n'okutegeera, nga bagamba gwali badde gusigala ku bamakolero bokka. N'ensonga endala abakyalina okweyingiza mu nkola ey'emirimu egy'okutunda ekintu kamu kamu egyali badde egy'abasuubuzi, nga bo abasuubuzi bateesa ti abakyalina basigale mu bintu bya kuimportinga bintu n'amafakitole. Kale embeera bwetyo bweyimiridde. No sayidi ya Nassa amaduuka agamu maggale, agamu gagguddewo, ne sayidi ya Nkuluma bwe kiri, ne Nakasera awo nawo mpiseewo ng'embeera bwetyo bweri ng'agamu maggale ng'agamu maggule, naye otwalize wamu agasinga obungi maggule. Ne Kampala Road embeera bwetyo bwebadde, ne ku Mini Price ne ku Nabugabo. Ensonga bwese bwe ziyimiridde ku DPTV. Okay, oyo ye musasi waffe Muganzi Rogers Francis kulikayo muganda wange. Njagala kubeera nga mbongerayo kyannaku nti olwaleero osinkana omuyindi omuchina n'osinkana omugwira yenna ng'akulaga naye atunda kabalagala, ng'akulaga atunda mazzi oba juice n'ebiringa ebyo. Ekyo nno kyannaku nnyo, bandibadde ba investor ne basigala eyo. Naye nina omukulu wano yavuddeyo n'agatta eddoboozi lye ku basuubuzi. Omukulu wano amanyiddwa nga Alex Kasujja. Ono yaliko former FUFA presidential candidate mu 2008. Ayina obubaka bwatuteerawo, njagala nabwo tubuwulirize bukulu nnyo eri munnayuganda wenna. Nze Alex Kasujja, nze UK International Linux Ambassador to Africa, era nga nze former FUFA presidential candidate 2008-2009. Ensonga enkozeseza vidiyo eno njagadde okujja okwegatta ku basuubuzi bannayuganda abayita mu mbeera embi era abavuddeyo nga balaga obutali bumativu eri gavumenti ya Uganda olw'omusolo omungi ennyo obugerekebwa ku bintu bye basuubula. Bannayuganda baganye okukikkiriza abamu, naye nga nsaba mukikkirize nti Uganda eri mu kaseera kazibu olw'ensonga nti Mukulu Museveni ne banne bwe bajja mu buyinza mu 1986 bajja ne policies ezaabwe eziraba nti munnayuganda anyigirizibwa. Mwami Museveni njagala okukyogera olunaku olwaleero nti Mwami Museveni ne banne ky'ekizibu kya Uganda. Mwami Museveni yajja ne policies eziraba nti munnayuganda tabaako kintu kye yeekolera. Tosobola kugamba nti abasuubuzi bannayuganda bagerekebwe omusolo omungi ennyo ate noddira abasuubuzi oba ba investors boyita ba investors nti bo tebalina kusasula busolo for 10 years. Mwami Museveni akyogedde lunye nti ye takolera muntu yenna kyava mu kamwa ke. Mwami Museveni yagamba takolera munnayuganda, Mwami Museveni akolera famire ye, Mwami Museveni akolera mukyala we, akolera n'abazzukulu be.
kitegeeza nti buli kintu kyonna Mwai Museveni kyategeka takitegekera bannayuganda. There is no way Mwai Museveni yoyinza okutugamba nti okolera bannayuganda when you are bringing investors abasuubula kabalagala. Tosobola kuŋŋamba nti ogenda kuleeta ba investors era ba investors ne bajja abatembeeya mu kibuga Kampala. Tosobola kuŋŋamba nti oleesi ba investors abakola ebintu abatunda amenvu nga emirimu egyo bannansi basobola okugikola. Ate on top of that nga bannansi tobakkiriza era omuntu avaayo n'atembeeya oyo akwatibwa n'atwalibwa naggali bweruzira nga abatembeeyi abatali bannayuganda bayisibwa nga abaana b'abalangira. Waliwo abasuubuzi bangi be nali mmanyi ne bannamakolero bangi be nali mmanyi abaafa, abamu baafa. Mikwano gyange nga Ssemboole yafa nga gavumenti teyasobola yadde okumuyamba. Tulabye abasuubuzi ab'amaanyi ennyo nga muganda wange mukulu wange ayitibwa Gordon wava munno nga bamuggyako omusolo n'ebintu bye ne bitandika okuboyebwa ne bitwalibwa. Ekibuuzo kiri nti Mwai Museveni okolera ani? Sijja kubuuza kibuuzo eno, kibuuzo ekyo kubanga wakyogera dda. You are not working for Ugandans. You are working for your family, you are working for your grandchildren, and you are working for yourself. N'olw'ensonga eno wavuddeyo n'ogamba nti Uganda Revenue Authority yegereko omusolo guno. Mr. Museveni, stop fooling Ugandans. Why am I saying this? Abakozi bonna aba Uganda Revenue Authority bali kiso kya mbuzi because they implement what you put in place. Omusolo gwonna gwe bagereka biva mu office yo era biva mu order z'oba okoze. Where should we go from now? Bannayuganda mulina okusituka. Mwai Museveni naawe obeerenga omusajja omukulu, eggwanga olite, abantu bafune pulezidenti gwe baagala. Pulezidenti alina vision y'eggwanga. Pulezidenti ajja okukolera bannayuganda bonna. Pulezidenti ajja okukozesa natural resources zezirina as investing mu ekonomi y'eggwanga, eggwanga lisobole okutambula. Abasuubuzi bannayuganda mbasuubiza nti bwe munaabanga mwesize abantu abatuufu, eggwanga lyaffe lijja kuddamu likiike era bannayuganda bajja kubanga beeyagalira mu nsi yaabwe. Vidiyo yange bw'oba ogyagadde osobola ogisharinga n'omuntu yenna. Okay, munnayuganda munnange, nzikiriza oboolyawo nkwongereyo mu bigambo nga bwe bijja oba we byazze. Nzikiriza nkuzeeyoko katono mu oboolyawo mu nteekateeka ezabaddewo olunaku olwajjo emengo mu bwakabaka bwa Buganda ez'emisinde. Wulira, abantu bangi oboolyawo baavuddeyo ne bagamba Mathias Mpuuga nti kati kye kiseera okwepima n'okumanya woojja. Omusajja bw'aba teyabaddewo awo mu lubiri naye ng'eddoboozi lye lisaanikidde n'ensonga eyabaddewo, weepimepima omanye woogwa Mpuuga. Nga bamugamba gwe kennyini weesitukidde n'obeerawo, naye ensi yazze mu kuyimba mu nnyimba ate ez'obukyayi. Bakuyimbangako nga bakuwaana naye ez'obukyayi. Kakati weepimepime omanye woogwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kye kiseera weekyekinga odde mu kisenge, oddeyo ng'omuntu weebuulirire, otuule n'omutima gwo omanye bw'oba akola ensobi gyetonda eri bannayuganda. But Robert Kyagulanyi Ssentamu emitima gy'abannayuganda gikyamuwaniridde waggulu. Omanye abalwana Bobi Wine balina ensobi nti bo balwana Bobi Wine omuntu, naye beerabidde nti Bobi Wine waliwo abamuwanisa abamuwaniridde waggulu eyo. Muyina kakasa nti mukyayi abantu Bobi Wine mujja kuba mumusudde, temuspendinga ssente nnyingi. Njagala mbawo akatambi kano. Mpuuga awadde ku misinde gya Kabaka yeetadde leero ku minzaani n'ategeera azitowa kyenkana ki ne Kyagulanyi azitowa kyenkana ki. Lwansonga nti ye abaddeyo mu lubiri ng'agenza okudduka nga Kyagulanyi taliiyo, naye ng'abantu bayimba omubanda kifo ky'okuyimba ow'ekitiibwa nti ebbanga lyonna lyamaze nga atambula ayogera Kyagulanyi ne bwanika bamwogerera kinendo simanyi Kyagulanyi musaazi, Kyagulanyi akola kino, Kyagulanyi akola kino. Abantu bamaze nti tetubiwulira, tetwagala mubanda, tetwagala babitiibwa ekitegeera. Kati so buna abadde bamulimba alima nti NUP ekwetaaga nnyo, gwe NUP togyetaaga. Lowooza agenda kuddayo mu kisenge naye yeeteke ku minzaani ategere nti akasajja kazitowa. Nti ebbanga lyonna lyatambudde ayogera nga bamusuddiyeyo. Agenza otuuka ali ng'abantu tebagaana kumanya nti waali. Bayimba erinnya kimu Bobi Wine na mubanda ekitegeera.
kati so simanyi kyagenda kuzzaako kyegera nze ndowooza yandibadde afaayo buvi mulambalama nagaa nze negase bwegaseko NRM lwensonga kati nagenda kuswala buswazi. Okay, mu ngeri y'emu nzize ngamba a fool will always be a fool. Omuntu nga mumbatuutu nga mugwagwa kiyinza okubeera ekizibu okumutegeeza ebintu nga bitambula. Ate ebiseera ebisinga bano baba bamanyi nene beedongowaza okwefuula abatamanyi. Njagala kutegeeza gye buvuddeko mukulu amanyiddwa nga Awedde Bwanika yasinziirawo wabweru wa CBS FM n'ategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu genda maaso oba oliawo na kukakkanya kitiibwa kya Kabaka. N'ayogera ku nkuuka lwe yaliyo n'agamba nti enkuuka yali ya Ssaabasajja Kabaka, naye abantu baali bali nga bonna bakutte ebipande ebiriko Kyagulanyi bali mu kuwoowoola mbu Awedde Bwanika mbutufu wagwa eddalu weetaaga kutwalako mu rehab bakukebere. N'agamba abantu nga baanise ebipande guli omukolo gwali gwa Ssaabasajja Kabaka kansinzira wano kugamba yaliwo weguba nga gwali gugwe yaliwo omukolo gwe tegwali gwa Ssaabasajja Kabaka nenewe ekyo si kyekindeese. Ebigambo byebimu ono bye yayogera byebimu ebigambo Fuulufiga Nakanguubi bye yakozesezza. Jennifer Fuulufiga alanga Bobi Wine oba anenya Bobi Wine okubeera nga newankubadde teyabaddewo naye nga buli avaayo ayogera ku Bobi Wine. Kati nkugambye nti omusiru alisigala musiru dwaki. Fuulufiga teyeebuuza dwaki omuntu taliiwo naye abantu bamuyimba. Ekyo mu ndowooza ye tekizze. Era ye agamba mbuno bano abantu bye bakola mbu bittattana Bobi Wine. Era n'atugamba nti Bobi Wine alina statement gye yakoze juzi nga awishinga former Katikiro nga muwishinga happy birthday. Nakusomedde post ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakoze ku ekitiibwa Dani Muliika kubanga yamugambye nti amazaalibwa amalungi ow'ekitiibwa ennyo ye lwaki sigisoma. Yagambye nti happy birthday ow'ekitiibwa ennyo Katikiro Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere. Naga Mukama akukuume, nsaba Mukama akuyambe anyambe neme kuswazanga. Kakati Fuulufiga agamba kino Bobi Wine kyakoze mbu okuwishinga ono Katikiro mbu yabadde adiisinga Katikiro Charles Peter Mayiga. Era yagamba nti Bobi Wine byakola byongera kumusuula nga ddirwe yagwa nnyabo. Njagala mbawa katambi kano ka Fuulufiga then bwe tukavaamu twolekere ebigambo. Ngenda batuwalako ku street okubalaga ki ekigenda maaso mu bitundu by'eggwanga mu Kampala wakati oba oliawo embeera nga bweri. Ngenda balambuza amaduuka gano mugalabeko abasuubuzi beediimye abamu abalala bagguddewo. Ni munyiivu nnyo nga ggwe. Ssaabasajja Kabaka si muntu wa munda byabufuzi. Era abayimbi abaagala simpasa ne kabampane nina loozi wagaana bantu bakugaana. Kateera abantu bakugaana nyonka nnyo ntozo. Kateero omanyi Uganda bazira mwana ayaka ne social media ezira. Kyagulanyi totwagala kwogerako tukwogerako olwokuba nti oli mu limelight teyabadde nayo. And let me tell you something, bino bikosa Kyagulanyi tebikosa bana babuyabuya kubanga tebamanyi bye bakola. Ne Bible ga mubasonyiwe kubanga tebamanyi bye bakola. Tosobola kudda wa Ssaabasajja Kabaka recent mabegako oyo mwana ya postinga mu mwanya muya ine biga byayogera recent eno wiki jatuddukidemu Kyagulanyi postinga mu lwanya muli ga ine bigambo byayogera byagala okona Katikiro. Kakati abana bagenze mu lubiri batanise Bobi olwo lubiri si wa Bobi Wine. Mujja tuletera obusungu ne kakala akadduka tukakyuse kaddemu white oba kaddemu papo. Ate kasobola okuddayo nga KMTN. Ati KMTN basapota banja basauti. Manyaka Airtel. Kali wulire nange ate benjiyise MTN. Ka Airtel ya Awedde. Walidde ki? Wasuze Madam Agnes analidde ki kumacha. Tibine bintu bikosa Kyagulanyi nga yo omuntu. Ne kyazimbidde ebbanga namala byayimba basiima ogenze kati bakusiima ko kibana Uganda. Atagenze. Kanawe soko sime mu 7. Basiima ogenze. Wagudde guli tano kuza teto naba ojja kukiwulira.
Sigo achogera nayo ujja kuchula kati nkimanyi nti ochulia. Woyimbidde oluyimba lwa kamiyoni gw'otayagala gw'owala nabo basima ogenza. Abannayuganda bakusiimeko ki musajja gwe. Okwolo n'eggwanga n'okupromotinga ebisiyaga ku mulundi gwo gwe gugendedde ne mu parliament. Bakusiima eki nga Museveni yakulemera ku ntebe. Bakusiima eki nga wabuzaabuza abaana bali mu makoma ne lisiti oyagala giwa. Lwagiwaddeyo n'akolima. Lisiti. Byebimu byonna lisiti naawe tontabula. Kati bannayuganda bakusiimeko ki? Abaana bali mu lubiri, Kabaka yagaana okugenda luli mu ki? Nkuuka. Lwakyagulanyi ne budget. Hapana. Nze nkubulya mazima. Kabaka wa Buganda. Anti bakwata enkuuka ne bagikola political. Ne bagamba nti aba NRM bagende mu nkwacyo. Ewoli omwana aliyenisikira. Talina na kibiina, talina na bintu. Owa fetuli bafuupu. Ne bagamba nti aba fuupu bantu. Banansi atawanya gwanga li mu bugenderevu. Fuupu basumbuyi. Wamajjoka nkubuuzizaako. CEO nkubuuzaako alias. Embozi wamma mwali. Kateke mu box y'embwa. Kagudo. Kwata Gudo musanikire mu box y'embwa. Gudo najja kuddiza. Omanyi yakoze. Gudo tasaaga ate ayogera mpola. Yawadde embwa yange emimonde embwa yasuza njala. Edeka erumonde tumanyi nti yemmere y'embwa era baziyita mizinyambwa. Mizinyambwa pamira wali erumonde pama okufa wano. Okay, oyo ye Jennifer Full Figure. Sagala kubeera nga ndwawo munzikirize bannange mpiteko ewa Saalongo wa SB4. Saalongo yalabikidde mu VDM bannange ono muzibe ate ye mulalamu. Saalongo Chris Evans yafulumiza oluyimba luno baluyita Forever. Oluyimba lwe bayita Forever video erimu Saalongo omuzibe eyekoledde erinnya Saabafere. Wabula baaba omufeere ono ye si wakusaagisa. Omufeere ono alabikidde mu luyimba naye ng'engeri gy'anyigamu omukyala akatambi nga bw'okalaba bwe kagenda mu maaso ye Saalongo omufeere ali mu video kati yeeyagala erinnya teriva wala oyo ye Saalongo wammwe ali ku kyana ali ku mwana muwala atigonyola kale